Kalika tonta akafa akedda abasuubuzi mutusange kiwatule oba ku 0752 571 282 ne 0782 897 0 Kyalenga ali mu maduuka ne supermarket ne mabala wonna. Butereevu kukulisaayo mu kuwummulamuko okwo kwe tubaddeko ate wano mu nteekateeka yaffe ya buli kumakya olunaku olwokuna omukulembeze w'enkya kulikirayo ddala webale kusigala ng'okyatwekumiddeko weekumidde ku nteekateeka puroguramu eno tubeera n'omukukunavu Tamale Mirundi era njagala okutegeeza yonna gy'osinzidde gwatuteze ku mitimbagano ku ABS TV Official Uganda YouTube channel ne ABS TV Kawala Facebook page ebibanja ebyo kosobola tufunira bulungi nnyo munnange Abdallah Matovu amaze okuntegeeza nti kwe tuli live era nga ebintu bitambula bulungi nnyo namwe ababeerako buli ssaawa ku kibanja ekyo nga mugobeera omukukunavu n'omulangana kibinge mukola kyamaanyi nnyo ensi yonna tumanyi nti etwegese amaaso mukana akadde katugende mu maaso njala kubanjulira nti omukukunavu atuuse mukama wange omukukunavu njagala kusooka kuyozaayoza kuba nti nno wafunye Doni Wanyama okudda mu kitongole kya Vision Group nga munnamawulire omukukunavu ate gwosinga okumumanya obulungi gwosinga omutegeera bali balwanira kitongole nga tanazisobola ate nsogera kuwere kibiina kibinkwata waliwo omuvubuka omujoozi akola business mu education yaba bakyusa bwati nange yali agala kumbalira mu abo baania ku mitwe n'ajooga nze sijooge naye ekizo ekyempasaasirako they don't know how to make things work. Why? If you know that you have only one candidate, why do you subject him or her to an interview now for 0? You have one candidate? Yes. Direct it. Abayi nakuyitawo ate kakati oyisa abazungu bamu interviewing boodi ekoze pano funye 00 kakati ate afunye 00 ate yaliwo yekka kakati neno gyalaze even in future somebody will just get these papers akuwabire nti you were there illegally. They don't know how to do things. You sent there one candidate. The board recommended for an interview. They hired a competent firm to subject your candidate to an interview, and he failed miserably. Why do you embarrass him? And why do you have to be with one board? Ntinze bandagidde nga njiibwa kugangenda lwaki oba ne candidate nze sijoogebwa nze bitu byenjoogamu kubanga kadde ono gye mumututte nabali abakozi bagenda kutegeera nti nze incompetent bakikola ne ku UBC era baagula abazungu ne basabujekiti nga bakandidate baabwe ku interview kiika naagwa 00 era he was not supposed to proceed to the second stage olw'okuba yali akola mu kaleediyo kambabazi Mbabazi n'alagira kakati nga ebyo mbibeeramu kakati abala bavuganya babuze sibibeeramu nze amwe different character nze sijoogerwa ku nsi ate ekyo mbadde kyewuunyiza nnyo nti kati oliko yes you embarrassing gweragira bulagizi government n'emigabo egisembayo don't humiliate this man to be subjected to an interview which miserably failed. What was the purpose of that interview? Why did you give this money? What if somebody else? And answer ne una pito ba mujoga mu UBC ne ba mujoga mu State House mbona yabaddaje nze I left 8 years ago. What's there to be humiliated for? Me to be humiliated by anybody? My character no character yange kubanga character yange nze mmanya ebintu kakati as I tell you you have 3 important issues in your country from Thursday age to today. The ICC International Criminal Court has been reading cases before suspected criminals ababadde batta abantu nga batunda organs. The preliminary sessions end today, and one of the people I was watching them, their preparations,
at my home on my machines. A minister is part of today's group. Finally, there are 32 people. Yes, one number. And 150 under investigations. 32 people, 150 under investigations. Neo Chirabako Mawuli. Anti chokulabira kunti ensi etambula na media teriiwo, ensi etambula na civil society bazigula, ensi etambula na bannaddiini babagula. I'm with the only person standing. Kubi wange mutayimba mutu wange wali waizo kujjayo kakati okumanya tebabala bintu they don't calculate because of their arrogance. Tebayina bantu kakati if we are hearing, if the International Criminal Court is hearing petitions, they were given 3 weeks to put in there to file their defense. This is going to last for 6 months. The ICC told them that because of the COVID pandemic, we are treating you as suspects on remand. We have given you bail. Because that's why. Bali mu hoteli one. Okuva ku Lwokuna olwaleero session esembayo. Mumawulire temuli neki. Wabula n'olaba omukazi ngono minisita wa health bali beekwese oba baba tebabimanyi. Why should somebody use your head as a kidoli? Kakati erimu kusajja kano ka criminal lawyers ge baleese. I was watching. I watched their proceedings. One semester no kandi bali fatte. I recorded them. Byonna bye bateesa babagamba amasimu mugaleke era mbakwata. Mbalina proceedings zonna nzirina alina okuyizibwa. Erimu kuba lawyer be baleese lyabagambye if you want to get a weak punishment like a fines, tell your government to enact a law guiding, regulating the extraction and exploitation of organs. Nenda bomukazi oyo change. Atayina magezi mutwe. You were the Minister of Health. You would have resigned a long time ago. In fact, let me tell you, Singat Padi to Niguangi Ritegira. Concerned government trafficking. Minister of Health, Yalibadi Alipulida, and a permanent secretary, Bonda Baliba de Bayik. All of heads of security organizations would resign. The Minister of Internal Affairs would resign. The Inspector General of Police would resign. Kubanga, this is not an initiative from Uganda. It is an initiative from the International Criminal Court. International Criminal Court submitted a report to the government through the Minister of Justice. Era bamukuba mu kalulu. Utafiri bali bamujjawo. Because they get information earlier. Kakati abo kubanga simu mu kikoze. Kakati tunuulira government enamba. The cabinet etudde expeditiously ereete etteeka regulating organs ng'ate guno omusango weeguli. Kakati bano kikutegeeza how powerful this group is. They are now want to tell everybody, the international community, that they were doing it on government behalf. No, mweka tusooke tubalike mutembe ennyonyi myaka 36. Tukirabe. But the parliament must pass this law before its term expires. Nga muyina omusango guno. What type of brain is this? Ne kati lwaki government eggwanga lyaffe liri ku kikutunula ebintu ebiriko human trafficking. Kakati kankubuuza. Let me tell you. Okufaayo kuli luddawo. Let me tell you. Okuva lwe nakuba mu Pakistan n'adduka wano. Do you see accidents in Western Uganda? Eastern Uganda? Basi zeetomeranga. One of the suspects is a doctor from Lugazi. Nabagamba ti center y'ebintu ebyali Lugazi. Nga beba kola accident baba lasinga Lugazi. Babikujjamu oli mulamu. I even suspect nti ekimotoka ky'amafuta kino ekyagwana ekyayo kyaba boda abangi was stage managed. Why? Why did it occur near Mulago Hospital where they could be taken very quickly
How many times have you seen another container? Kuba tulina ze tuyita dark sports. Kyali kiwuddekaawo. Tesiddangamu kuva ku. Yes. Kakati gy'osanga nti mwawuzanga accident mu bikajjo bya meta. Are they there? Ebimotoka tebikyattabantu. Ate nga kikyali. Kiki ekyakyuka? Ebimotoka tewe ebiri. Ebitambuza ebikajjo bagadde ebisinga. Ne mukwata ku lw'e Masaka. Two medical doctors from Masaka nabo mwebali mu basuspects. Era kyovulaba nti emmotoka z'e Masaka zaagwanga. Obwana bwaddanga mu Lwera. Awo. Ne busindike egundi ekitangati ky'emmotoka. Emmotoka n'egwa abantu. Akakosi kano nga bwe tukayita ani asinga okkawa amaanyi okulabika nga basobola okukola ne banyiigira okubanga batyo. Media ya mwenja. Eganyo bakwatako. Media ya mwenja. You have a poor media. Nti, ever since I came out, tell me, women, the women who were dying during the delivery had reached to 18 per day. Are they there? Kubata abakazi babaagala nnyo. Abakazi abaana wakati w'emyaka 17 n'emyaka 37 abaana abawala nga talwalangako bulwadde bwonna batransplantinga system y'ezaala ne bagiteeka mu mukazi omulala. That's why ono omuvubuka mwali mulabyeko nga bazzeemu omwogerako. Ono omuvubuka gwe bakwata yatta omulabyeko mu kifaananyi nga poliisi emulaga. Every 14 days, if you are charged with murder, you must come back to court to renew. Have you seen him? Have you seen him? Kuba mu nyumba ye bakwatiramu 10 billion. Omwana omuwala agula miliyoni ya $1. Omwana atalwa. Era buli lw'owulira omusajja ng'agamba tugende batukebera omusaayi aba alina customer. Don't accept kakati katubuuze. Badokita nga bakuggyako omusaayi tebategeera gurupu yo. Eka tunaddawa. And you regulate this? Noga nti kubanga Canada nawulidde sajja nga lyoga. Ngide dikuba izungu eyo. Nalabika ntu ya pussy nga kawaana. But these lawyers are very accurate. Our lawyers don't good. Genuka criminal babbi. Ante banakwata kuwe. These are criminal. Banakwata kuwe anategera bulungi. Be ku internet bakirabe. Byali byagala $30 million. Babiwaddeko 18. Kakati, how can you say mukazi gwa change? A change bategeera nti president abataddeko probe. Ne bategeera nti nze source. Ne bagenda uyu mukazi oyo yennyini n'akatuyeki. N'akwata akapapula Diana yamuwa akapapula Museveni yanjogereko. How? Me had already known that Museveni had instructed a probe against them. Nga tumwebaze bamuwadde $5 billion naye nga abantu basuze mu hoteri ye. Diana mulamuwe. Ne bagende wa Kalisa ne bepanka. Tuyina petition Kalisa nenjimulekera. Senyonga nenjimulekera. Batunkana bye If the President Museveni yabagaya bachallenging Gandhi go to court. Bali bagenzeeyo. Petition yeyo etambulira ku mugongo gwa Nfudo. Joke mukalenzi goba kubetente kati oyingidde nkulese oyingidde kati wepankiranga ku program zange kati oli ku Zoom buli yanerega yenna ali ku Zoom ense mutunulidde atimba kwata ense mwegesa amaaso yonna era omusajja yabuuza n'agamba how does this man catch us? Because they were given directives to leave all metallic items tebayingira nazo mu hoteri ate Zoom yo teri metallic. Era nabagamba nti abasajja bateganya bwereere bagenda ne bagula Zoom sente eno nyingi ngeri eriko abantu anamwaba ne basekerera ka Museveni mu katono nnyo. Kakati bwe kyebeerabira balina senta nga senta yaabwe oli akuba essimu kwana mu 5 n'agamba nti gundi ne gundi mu muggale njagala kwogera ne gundi sayi energy yingiramu yikuba ku ttaka. Yibaloza nti amaanyi. Sayi eyamalo giyinge buli yayogera waliwo yayogeranga ku ssaawa 8 ogw'ekiro. Mwami Tamalense nindire ddala. Sayi eyabakwata. Ninza olunaku lw'ovaayo. Bino bakyabazanyisa. Ninza olunaku lw'ovaayo ng'ovaayo abantu babiri. Kankubuulire. Kuba na Asta Tumala. Obukyayina baabukunyiza nakugamba nti mulimu obukyayina obwo. Bubiri. Mulimu Munnakenya. Mulimu Omunyarwanda. Naye Kagame kaana kukwatako omusajja gwe Omunyarwanda n'Omukongo. Kakati abo babadde baba refugees. Bagenda mu refugee camps
ne bakugamba nti abaagala okulilocatinga muve mu Uganda musabe ate baagala nnyo okugenda e Canada tulidde nnyo ate okimanyi nti e Canada ate babikuulamu na kubwereere tulidde nga bakongo bagenze kakati nkugamba nti abaana 4,000 bava wano buli lunaku abaana abawala waliwo omusajja ye yatundayo abawala 10,000 ne kampuni n'agigala butakyatwala yatunda ebi n'akola bbaala ziri mu Kampala muno ninza olunaku luno mpayo amannya 2-3 nkola no nze sobola boogera I cannot mention their names but they fought to me. The reason why they fought to me, they thought they knew that I was near the president, and the president had a lot of trust in me. Kakati baga tumukube tumujjewo mboto tumukole nalinja kubaka sajja gwe ngende president bwe yansindika mu president's office tumwebaze yalagira omukazi yali mu mutolo munne naye ava potpoto oyongedde oteka banayuganda kuminga mbu muteke mu category etafuna musaala mbu anfuge nalinja kutta olikaawonawo kano ke bagobye mu New Vision kano ne kagamba we batumana mukazi balina omukyala gwe baatuma olwonna tumukunde yabagamba tulina omulimu wano gwa 50 million waliyo ekifo ewaffe mu New Vision nesooka mpuule bakasajja ako nalinja katta nalinja kuba tumwebaze mutte nalinja ba oyo gundi mutte kabusebe gwe yajja ne stocks enjulifu ewa pike anda bwe yali ntuufu bwonkozese gwe tumwebaze yajawunya oluwumwano yali deputy gundi ng'akozesa mi twaberanga ne ku bimeza wala nalinja kumusekula ennyundo ebyenjawulo mu Kampala nze sisonyiwa ne muntu wakubimeza kakati muntu wanjawulo nnyo Nakalema ye yakola buli kamu konna Nakalema ajja kuweta okutuuka okwekuuta amayinja ebuziba mu mbugo sisonyiwa nze Bannayuganda batadde ku kubanga abantu abo tulya nabo emmere kati chairman waabwe yagamba we must ensure that this man goes to his village and wrote namulebye nga atamattama n'agamba ne munne baatudde ne bagamba nti ate gwe byogera onkuba tiakakati kye tuba tukola you speak before me all of the proceedings nzirina nakakati ndesemba teze ewaka mbalaba ate gwe ebyuma ne bwe binonyi wange byabawula military intelligence byagikola miso president ne bagendayo nnaku ezo n'abagamba is exposing you let him continue to expose you. If you harm him, I will dig it deeply and uproot you and punish you. Never yonga never kozesaka n'akawala aka UCC mbasimanyi yazze ne Jambia president ababuuze Jambia yatemyane era nalinjiriza kwamba paka operation gendiko bagiyita kutemba nnyonyi operation kutemba bujja kugitemba tewali sisobola busonyi sobola kusonyiwa obuvubuko asa tumabiri balina okugirinnya bagende kusonyiwako ya domu oyo dokita yali mwalubati kuku yatta omwana wange n'abimukuulamu n'omulongo n'amubba munoonya nja mutta buli muntu gwe baziika ennaku zino abamu baage anti you wait kubanga ono omukazi kyayogerako takitegeera nti if Uganda nizino nti mu bwavu bwe bayina ne bakugamba nti ensigo egula $3,000 waliwo anasigaza ensigo wano najja kuganira okubeera n'ensigo kandi sente waliwo n'agenda okutegeera officially nga mukirangiridde mu tteeka waliwo agenda okunoonya gwatta kubanga mu Uganda bayina ninkuteera ninkugula tikiyina ensonga ninkuteera ninkugula kakati kubalamuzi bawana ababbi abasami ababba n'ettaka n'eyika z'ettaka omugamba omuntu tajja kutta omuntu wano agabane n'omulamuzi omuntu agula $1,000,000 bano bamugula $1,000,000 omuntu human being okimanyi n'amagulu bagagala agasipeeya n'omukono kwegaje bujja tewali mu kintu kyebagenda kuziika n'obwongo babutwala kati ng'oyo omwana oyo yali akolagana n'Abayisirayiri nabaga nti Abayisirayiri abo bayina amayumba entinda omulenzi bwakuga nti tugenda olabe bakadde bange togendayo omugagga bwakuyita togendayo ate bwe mugenda ababiri abafunye millions of dollars eri babatunda 7 kakati how can you regulate nti kibeere mu mateeka nga somebody can donate kifuuse nti Canada gyekiri ne Bungereza gyekiri yes China kati be basinga obikola that's why they are two Chinese here batwalabiramu
if they are taking them from dead bodies, how many people would die in China every day? Why do they come here? Mwanyi mirundi mbadde ndabanga lw'ensonga nnyingi nnyo eziruma bannayuganda okusinga etteeka erifaanako ngeri. Nedda bano kye baagala kiri ekisajja ngeri kibakubira ku platform yange ekizungu kyabagambye nti if we want to get a week babafayininge bufayinizi mugambe gavumenti yammwe mubeere nti lega mubadde mumuvinga mu direction government akakazi ne kankukube achenji kankukube achenji kankukube twagala tulabe era kyekyagala okugisako kadaala kubanga abo bonna bali mu parliament baavu babawa ssente kakati baagala mukada kanga avuddewo balireete. Don't bring it now, because if you bring it now, it means that the government supports it. Naye basajja mmwe kakazigwe lwaki gwe bakozesa bukozesa ne bakufuula toilet lwaki bosibe babireeta amateeka mangi gazze gabeerawo nga gatagala mu anti soko tunulire kakati tutunulire World Bahati nababuuza nti Bahati aleeta etteeka ly'abasiya ziriyambaani ne mbabuuza nti ekiso ekyogi kiyambaani ku mukinjaje n'ekisolo kiyamba mu kinjaje no kiyamba kisolo kife mangu yes kakati Bahati yali aleeta etteeka ly'abasiyazi. Do we have basiyazi here? Why do you bring here when there are no basiyazi? To regulate what? Fwe mu Baganda omusiyazi tumutamiza gonyo tumuteeka mu ssanja ntumubabula. Yes. Kakati kyenkubuuza abasiyazi abo balina likwidi yaabwe gye bakozesa. Can Bahati tell us that by the time he brought this law, Bahati were related a take care. What did you reverse psychology? The people believe that Bahati was fighting Basiyazi. If Bahati was fighting Basiyazi, this strong group of Basiyazi wouldn't have allowed him to be Minister of Finance. Muleka kutulimba basajja mu. Muleka kutulimba tukyali balamu. Mututte mulabe. Mutuye omuntu omuwano. Bantu beegugunge mulabe wano. Parliament yomundi tukitadde nnyo ku nninga era ndowooza omukuku napuya amaze okubateeka. No, be babaleeta. Amaze basigire be babaleeta kati babaka ba parliament be babaleeta babateeka mu ssente. To work as robots. Bananyini business. Yes. This is a very accurate. Ezimu buvubuka buno. Bubulambwa buno. Obwajja bunyo oluwumu bwe bulimu amawoteri. Babuzimbye ebizimbe. Buli kibuga muyinamu mujja kusasula. Mujja kusasula. Uganda akoze atya? Anti nkubuulidde. Okuva mu mbeera eno. One. Omuntu I always observe. Nti bannange nabagamba nti omukazi omugezi abba ssente nga waliwo abaana abaawumudde. Kubanga you can blame them. But if the habit continues, ganabana bazze mu ssomero. Nga musigaddewo babiri. Ntegeera zero no you. Seasons. Omugezi tabbanga muliwo babiri. Kakati today, it all open indicators show that the moment this group was affected, even accidents are no more. Okyawuli accident? Okimanyi nti abasajja abo abayindi n'ababodaboda bawolanga ababodaboda nedda abasajja abo abayindi ab'amakampuni bawolanga ababodaboda bodaboda nga bamanyi nti bodaboda bwe ziba 10 mu Kampala zitta abantu bwe bati. It was a strategy to get accident. N'olaba omusajja wa bodaboda babuuza abaana ba bodaboda ositudde abantu basatu munno n'ava eri n'akutomera. This way the way of getting people what motoka ya polisi kabangali ezisingo kone nakoze eduka emisinde nga waliwo accident wa boda kubanga omuntu amale eddakiika 3 nga akyali mulamu. They were declaring people bwe bakutuusa organization zikyakola kakati bwe bakulashinga emulago oba mu center zaabwe bakuteeka ku shock bastimulating obwongo organiziddamu ne zikola ne bazijjamu. Chogola police tomera police etisa omuntu ali bwogamba nti bakulumirwa nnyo. No, drive avuga agenda kufunayo $10,000. How will we end? That you bring such a law that this woman does not feel ashamed to bring a law when the cases are going on. Well, this is a preliminary session. Organized criminal naye mukazi gwe abalango nga batutta abakuleeta abaleeta omukazi we batutta
ate Museveni kasitakuwaana n'akuwaana bali abasajja bakozesa Museveni gwawaani. Once Museveni praises you, the mafia, because you become scarecrow, nze sibatya mbetenta babetenta, let him call me mukubire obutambi bwonna nti abasajja bano okuva ku Lwokuna ono yagenzeeyo, ku Lwokutaano ono yagenzeeyo, ku Mande eno ye gurupu yagenzeeyo, ku Lwokubiri eno ye gurupu yagenzeeyo, ku Lwokusatu eno ye gurupu yagenzeeyo, kati olwaliro bamaliriza ne minisita. Ndowooza Parliament okuvaayo okutandika okwagala okuregulatinga ensonga eno. Bano be bakirimu. Bayinza ensonga zezoyogera. Kugambye no. It was out of submission by one of their lawyers. Tell the government to enact a law so that these people say there was a need, but your mistake was to do it illegally. Nikajoyo mutwe gwako nikajoyo mutwe kukalinga manga danja kuvuma nnyo. Kubanga okola ebintu by'obusiru mukazi oyo bamukozesa nnyo ebintu. Bannayuganda obulamu bakyabwetaaga nnyo ate nga ne bamusanyisa baddayana baani bo nga beekwese. Moyi yagamba bagenda ne bakwata Moyi ne bagamba nti Moyi yatulagiranga. Moyi yababuuza nti musome ekirayiro ekiri mu constitution. I swear by the Almighty God that I will advise the president and support the constitution. So help me God. Does it say that I will obey and full orders? Nti Diana tasobola kulagira mukazi ono ye yeekwese. Kuba Diana mulamu wono ye yeekwese. Bano bonna abeekwese waliwo abadde ow'ekitale nnyo ajoogaba. Makende yako kwa Serena. Saluti yako hakuna. Bonna bavuddeyo bali hambo ku bazungu bwe bati. The bazungu humbled them. Tewali alina makende, tewali alina saluti. Buli yayingiddemu. Tewali alina makende, tewali alina saluti. Abazungu baba humiliatinze. Gomanyi okwogera abazungu pano bajiwa mukazi ava Georgia mu America. Baliko yabafulula. Ojjo tuwa erinnya limu babiri. Ngenda kuba kasita baleeta etteeka lino mu cabinet. Balireeta mu parliament. Bangaye mu cabinet lyayiseemu. I'm going to release the proceedings from Thursday 8th to today. Nga video mulaba ababirimu. Ijogulitizidde ku ggwanga lyaffe. Bannayuganda okutyoboola eddembe lyabwe ery'obubanga kigenze maaso n'okweyongera era nga mukazi gweva mu bintu ebyo. Ebitiisa bikyali. Mukazi gweva mu bintu ebyo. The language should prevail over this woman. Why do you do? Lwaki gwobeera embizi mu kyumba kya Noah? Lwaki obeera mbizi mu kyombo kya Noah? How much money did this change get from this business? The real people, the real culprits are hiding. She's coming out. We have it all. We have it all. We have it all. I will expose these people. Lie like an envelope for change. Lie like an envelope. Live with this bill. Leave this bill alone. Parliament should not discuss this bill. Allow this case to continue for 6 months. 6 months is not 10 years. So that we know when we bring the law will be reflected in the judgment. Let us see the judgment. Let us see the final judgment of this case. Don't preempt the judgment. Change. Take me to the president and will defeat you. Events. What these people did was to do something that the government was planning to do. You cannot tell a Ugandan, Kambabulire, over Muchusa Biapa, Mukola fake titles. On Umurwad the Tamusena in English of Homokono, Yafudal, I mean, the organized it well. Can it work in Uganda? We must be tough. The law we need is to separate ordinary matters and commercial matters. Better Mutireu. We have to have a Mukoti Mass to Tambulene to better Batireu. Umusota togunonya je gwava. Munsi yonna nkizudde nti organized crime sinyango cracking down. No. Antegeza ne bano kya kuba kizibu nnyo. Empapula za Uganda zonna baziwa sente. You were given money. But you take money. Let me tell you, that Pakistani man gave somebody $50,000 to look for me. Namuleta. Nga ine $1 million.
kyena bagirayo be bakimanyi nentulisaako ne mu bbanga kulwa omuntu wa bulijjo yes n'owange nga mumuse n'owange mwamutta abayinza nokima omulala kakati bano abamawulire don't they have children mu abamawulire mu be baagula don't you have children when these people see you they laugh at you tebagenda kuddayo kuba respect ndabye akawumba tuutuka monitor omanyi abasiru basinga mu bukedde na monitor amuteringi akasajja kawandiise nabagamba luli nimbagamba instead of overburdening our people by heavy taxation, why don't you use the people diplomacy kuteesa like Ayebale, like Ambassador Katende, like Rugunda to engage the European Union? But Sassi kakati kuteesa engage the European Union. Naga, we are going to put up an inquiry. We shall share information with you. Kabadeka concluding akawumba tutuka monitor ne kagamba. Why do you share information with the foreigners, not members of the family? Kubanga eretino kachite. Nekasitole kakataddeno akawumba tutu kedita kan monitor akawumba tutu akafungula ndika. Kutegeeza mwami Chamberlain members of the family kubanga bo bali aggrieved ne baba tebachetaga nnyo information betaga bwetanzibambi because betaga compensation. Those are modalities. Exactly. The most important thing is that the government, as I said, that we don't benefit by being arrogant to the European Union, to our donors, our partners in development. Why? We cannot win. What these Europeans do, they move in groups, clusters. I told you, once you see the European Union cutting aid, the next one will be the Commonwealth. After the Commonwealth, the American government will cut off aid. Yeah, naturally, in Chagala, which was some Kutesa, I guess I could engage in international community. Kubanga then, a motoka onukasayija byayogera nti emotoka emitwalo kinana motoka kijja ayogerako ani ayina emitwalo kinana. Do you know how many people fetuyita open indicators kasayija ayogera lubuzi? You see Kasayija is one of the unique people. Olukanga galule misolo ejigenda Kasayija talks the language of goats. Kasayija is an expert in goat language. Ayina embuzi nyingi. Let me tell you, what you are saying is not there. Do you know mugende ku maduuka gonna musababuzi ne mu byalo ogambe nti mpimira sukaali kilo 5 ejjinja lya kilo 5 lyamerako ddane na bubi ejjinja erimalawo sukaali ejjinja erimalawo sukaali biki lya kwota ewaffe waliyo ne sukaali gwe bayita lutunku kiva mu ttaka lya Nanyonga lyagabanga erutunku bateekako amajaani ga gulamuzi 5 uyu wa mulwadde oba mwana wa lukusense. These are open indicators. Atole semisolo emirala. Emmotoka mmeka ezaalemera mu galaji nga bannannyinizo tebasobola kusiba yingini nga bannannyinizo tebasobola kuteekako mipiira mipya nga bannannyinizo tebasobola kuteeka nitto mipya kuba baziteeka mu magalaji ne bazizannyiramu ne bakola ki? How many vehicles? Kasayija akimanyi bwe bamutuuzamu and Kasayija no borrowing money is not the problem. Why do they abazungu batusonyiwa sente every day batusonyiwa naye olwokuba Kasayija ne Bahati be balimu? What are you talking about? When the other day Kasayija and Bahati we are borrowing money from offshore companies abafere bakisude namwe mukoze sente nyingi nnyo ku mitimbagano nabo kati mbo oyo Kasayija natamwe Kasayija ne Bahati nawulyanga agamba nti ne Bahati ne Kasayija okufuluma Kampala teetaga internet mbabulidde mbatabetaga nnyo internet isobola okuvaawo n'ekyewuunya aba internet balala nnyo and what they don't know mu political science batugamba a person does not want to feel the government in his house. A person does not want to feel government in his pocket. Agitamu. That's why in Europe governments are very far from the population. They are not close to the pockets of the... Tebalimu. Ana DC nabba. Wekombola nabba. Chairman wa district nabba obutale. The government is different inside your house. Ate bwe kibakola ekibi. Kakati abo bakasayija tebamanya ate kiri ku ground. Economy. Ate local government, minister local government
ye muntu yekka akkirizibwa mu Uganda okusayiningira local government okuseekawo omusolo. Omusajja najja ettooke lye mu kyalo n'asanga omuwoza w'ettooke n'abanga ayina baŋŋamba nti mu Lwera lumonde bamutendalinga. Tendering means because of the service. What service are you rendering in Lwera? Do you spread Lwera to chase away snakes? Nasanga omusajja nga ye yatendalinga ku Gombola batendalinga busibu. Kuno busibu mumbairo gundi mbu babutendalinga ku Kanyoko. Ekizimba kwe kali Kanyoko. Wakati boom toyimbwa n'akujjawo. Because these are idiots. Government gives them condition and non-conditional grants. Lwaki gwe omukazi ateekamu awaate emmere esinga abantu gye baagala. Government has given you condition and non-conditional grants. Why don't you use this money? Museveni n'abagamba temusoloza mu kyomo temusoloza ne bagaana ne bulayo chairman wa district bamutayimbwa mu mutwe. Kubanga why? These chairpersons abamagombola abayi sente bazijja mu bamanerenders. Olumala okufuuka chairman naddira omwalo n'agubawo ne batigomya abantu ne batigomya abantu ne batigomya abantu. People rise up, will riot. Ugandans will riot. Bannayuganda emisolo gibayitiriddeko bungi ennyo. Kakati balina kwerwanako mu ngeri eyo. Ekikulu si kyekyo. Kenya is heavily indebted. Naye balabawo kye balabawo nti oluguudo okuva e Mombasa direct transport. Standard age leero. Bw'oyingira Nairobi Omuganda akugamba nti omusawo abanga omuliika n'akuwonyeza abaana. Don't mind about the expensiveness of a doctor as long as it was your children. Yes. Tetuyinza gana kwewola. Naye Kasayija ye bamusibawo na Natti ne Bahati. Kasayija ne Bahati babasibawo na Natti abatavaawo. Bateeka ssente mmeka mu lutalo ekijogesa abantu baabwe Kasayija ne Bahati muganzi nnyo eri mukwano gwaffe jjajja mwami. No. Nkugambye Museveni abadde tabamanyi Miso emuyambye nnyo. Miso has helped Museveni. Kubanga duki bano bonna ba intelligence bawandiika bipapula ne bakola kyate bannalwiso ne babikwata bannakale tebituuka ku Museveni. Miso ekulaga ne video. Miso has helped Museveni. Njagala nnyamba okuntangaaza ku duplication of institutions. Kakati okitegedde nti as Kuteesa is engaging the diplomats that will be hated. Because even these people, why do they give us aid? They give us aid because they want to their influence. Mumawanga gaffe. Tiolwaleero, one of the reasons why ICC kati ICC omuntu ategedde ku ICC nti bakiwagi minisita mwali n'omutwe gwe minisita n'engalabi ne Ssejjembeeye mulabye ng'ayingira mu Serena abakugoberera banatera okubategeera minisita mulabye n'engalabi ye ng'ayingira mu Serena agenze ku Zoom asinga okujoga mu Uganda Zoom yagibaddeko eggulo ejjogo lyonna ne limuggwamu. Kitegeeza balatera bategeera kati bannayuganda otandise okumenya ku mannya mpola mpola. Badokita bali mu malwaliro. Doctors, medical doctors. In fact, me, I move cautiously. But it would be, this is the time when the president will bring in. President considering to bring in Chubani doctors. In the presence of Chubani doctors. This is when we should hold exportation of labor until 6 months when the judgment is going to be delivered. To take a Bagaliga Roya Gakugu, Banaroya Galiga Ferre, Baku video, Nikiduka, Jechisula Motel, the Bakizinda you. Single the city consider it. Not a Jaki said, B. What you do now? You tell your government to pass this law expeditiously. Mujuganda otekamu bweteka. One of the reasons why Enjaga has been recognized. Why? Enjaga in medication. Enjaga tezimbe matama. Enjaga bajikuba mukalifu. Nitegalizi onye rundu Enjaga. Painkillers ziremuka element ya. Ekizibu kyenjaga. It must be processed over medical doctor. Bangambye jonti waliwo abagagga bangi abali ebutabika bebaterekayo
abagagga botakyala nategeddeko waliwo ono abantu nga bana abalina license njaga abagifuna naye nga kakati bwobeera mu paaka omwo enjaga bagifumba mu kyayi ebikoola ennaku zino waliwo omusajja kopo kya 200 musajja alina ekigaali kyawo kuliko bigoowa binawo ku Namirembe Road bwoba bweyagala tatunda goowa muge nti enkoko weeri bakakomera bano abakazi bamulaba abatunda amawulire abalina buswiti ogaako bayimiridde njaga kakati what these people saying bayina cannabis bayina cocaine what they do what these Europeans have done yes you can smoke it but under instruction form dokita amala kukebera kika kye kitakunoona baka kati waliwo omusajja era obalaba enjaga be yayonoona waliwo omusajja bamutwala kulima kakati ate yatemamu kasooli yekka omuddo ne gusigalamu enjaga etta amaaso badereva banywedde enjaga batomeza emmotoka lwaki enjaga ekulaga ekintu ekiri okumpi nti kiri wala so these bazungu have regulated enjaga but because for them they follow instructions nabaga nti waliwo akaweke bakayita kamagulu katidde abantu mbuliri abakadde kamagulo kazibu nnyo kale ganika kubye entunusi kamagulu assa abantu if you ask these people the government stores where does Kamagulu come from? Kamagulu would be swallowed under the instruction of the medical doctor. Viagra. Medical doctors so when this idiot, the Muzungu who is here, a thief, a criminal, I said criminal's face. You were criminal, you man. You were criminal. I can incite Ugandans to pounce on you. You said get your natural. You tell the government to prepare this. No, a woman. In Canada, it is done in Philly. That is Canada. In USA, when you go there, they demand $200,000. Why? To regulate it. The Muna Uganda Fenensigo. Nabagamba nti omusajja omwe waffe ekyotera. Bamubulira olugamba. Tibakola oluguudo okulujja ekyotera batwale mutukula. Nebabagamba rumba ne saturatinga nebabagamba nti baagala abaana 8 abokunyigira mu luguudo omusajja yagenda n'alaba manager n'abagamba nti natudde ne mukazi wange twakanyiza tugimu omwana tugule boda boda era nze mba mulamuzi nali butadde kuba ye teyattawaani yali tayagala kutta wa munne but imagine mu future omwana oyo bw'alitegeera ntaata yali antunze nti wano regulating bajja batta omusajja ajja kutta omwana we abantu bamuseere nnyo tebalina sente. Yes, we must be, don't regulate, we must be tough. Olaba basaddakira ku mitwalo 5 wagagawale ete mitwalo 5 watamanyi naye ategeere nti zabuliwo nje dokita ajja kubabulira ku clinic nti omusayi gwoyo kala gundi gye baagala waliwo customer yagala kale are we not going to go to hospital? So if there is a law we want, it must be a tough law, not to regulate. It must be a tough law. Myaka 36 ngaze basiba omupakistani bamusiba emyaka 7 ne bamufayiningiza $4,000 kati bano babagamba if you want to get a soft punishment, let your government pass a law. Parliament need do cabinet need kanone kajjayo omutwe nedda njagala tugende wa Museveni mubulire ekyo kukubira mukazi gwete nkukubira mulage tape zo nanze kulingira njazi mami tamale mubere eyokuba nti proceedings eziri international community egenda withdrawing nga tulina ebyobugagga ebyetunzi mu ggwanga tebiyinza kuyambako okukendeeza okuzibikira gaako eyo anti kyenkubuulira kakati yiswe tulina oiro tulina emwanyi zaffe yiswe egi ebyennyanja yiswe eryemu that is not regulation. We should not allow this government to rush into this bill to help the criminals, suspected criminals. Bunubuvubuka buto ejogolya bolyo no ejogolya mwe limwandeta kundi bayisiza mu lunyamfa bayisiza obujozi mu lunyamfa mu nyamfa za mu ejogolya nondo bye nemba kuba nemba yingiza kakati operation tembe nyonyi yeddako operation tembe nyonyi ne blood money za abonagana sigiri kolagana nabo musimu kabuli ne mukulu I'm working with an gundi abagundi ba professor yes because ba professor tebabiri mu bano kutesa tabirimu
buno buvubuka buno obujozi n'entwe yako n'entwe n'obutwe obukajagaladde n'entwe yako n'entwe nakatunuli akakalisetive lenga gwe nja kukuba ompuliremu gapu eno egenda kuzibikira eta nja kukuteeranga engoma nja kufuuwa ng'omulere nja kukuteeranga international diplomacy mu njoloba nja kukuteeranga mujaguzo okitiibwa kutesta bajjako gijeekembo beba kuba ekitente kalenzigo okitiibwa kutesta gyagendako mu mitambale senga egaana no abazungu tebayinza the goodness of Europeans you institute a commission of inquiry kubanga it is also alleged tinaabaana abaabula abamu babajja mu organize they took advantage of the operation. I told you Museveni was deceived by reports from YISO and military intelligence that NUP was planning to burn the city. When Besigye had fed them wrong information to eat the money, there was no plan B. Plan B came from Besigye. Besigye, yes, Bobi Wine, amutwala ekikumi ebyo byamulema byakulema kwenda huko kwenda nyumba yako unaofira ku bantu giri wo weba Besigye yayogera plan B etaliyo nuli ko bayola abaana bonna kati yekukumi yali ku mission naye. Yes, for me I don't matter. Let the government institute what the government should do tetwagala abalamuzi abalamuzi balina credibility babajja ko judicial commission era baleta omulamuzi atole ne wiigize abalamuzi bali discredited badengezako kulungiriza get a competent Ugandan baloya bali gundi bagemire can do the work ati nebyakola nti babi wakitiibwa bagemire can do the work waliwo yamukubire katambi and she can do the work bire katambi nga gantalifuuka yakola kakati gwa baddaje ogaba noga nti bagemire talifuuka jaji kati gwe tuli munda toli ku zoom bagemire report ye teyavaamu bintu birungi get bagemire with credibility anti alina credibility n'ebivaamu si birungi nayenga owa military intelligence n'owa ISO bamala kubeera suspended tebibeerawo nga weebali because they deceived the president. Why so no military intelligence bamala kuddako ku bbali kuba bababuulirizawo. These were the authors of that fake report that the president could not wait and followed his hand nga bamugambye yabaga nti basobola bange baagala okwekya ekibuga nti mubakwate temubakuba ate nga bano balina business yabwe nabo tubawe ne ssente bagende bakole kumbe basindise mpisi kuwoza katale omugezi yali panze kiri kyakubba ssente if you get an intelligent man like me eyo diru yaliwo ya ssente basindika mpisi kuwoza katale bagende tubogereramu ne badinauncing violence and we are giving them a package bagende bafune ebyo bakola ki bye bakola kubanga bano abaana si be babimanyi mu Uganda to stage a strike or a riot, you must do what? You must give them money in Kumitano by Janazo. Navaganti Mipira, Murayo, Mipia. Send us a yes. Kakati, Echo, that's one. And the president has managed it to restore peace. Post election violence, we know it, like a source of violence. Two, where do you have a peaceful riot? It must be a peaceful demonstration. Not a riot. Nabo babina. Nabazungu babina. A riot can't be a demonstration. Redini King. About Bam Kubanga Muduga. About Nevoche Los the American, the federal government in Washington sent troops to Los Angeles to restore order. Wali Britain, Bayoche Bizimbe, Vojachi. Prime Minister Aganti, I stopped to sort of deploying soldiers. Yes. How do they do with the riots? Because that is the riot is right. Riot is not a peaceful demonstration. It's a failure to explain. Never Nadini, Boba Fumirida police. I text it to Katolabamutia gas mu Kampala. Ulabamutia gas mu Kampala. Police muiri. Never Mumajena police. Neati Nabagan tear gas, Nava police Bamufuna music commercialized. Omubaka wa parliament, Akozaka Puyomuchitundu che. Bamuwako percentage okukusirira ku bukanisa babakubyeyo olwo mulimo mulungi gwakoze president Rosalia asobola kukirira abantu bano ebintu bya Uganda mafias do things beyond human evaluation. A mafia is omwenzi akola ebintu byotayinza kuyimagininga waliwo omusajja yali tabeerawo nga watulera
kakati ng'ekizimbe bakyawuza plywood emizigo naye ng'omukazi ayomba n'omusajja neyiba buli lunaku nga bayomba nga buli omu ku mizigo amanyi nti kiki tebaagala kozi omusajja yasima mu plywood ekituli kakati eri ewona omukazi ate eriyo kalenda yasibawo okulimbalimba kakati bo bwe batuukanga ku mikolo gyabwe ng'onaako nkola ku plywood ngonajjawo kalenda yingi naye ng'emisana beevuma nobody could imagine that is where lovers kakati olunaku lumu omusajja yali akomyewo ku weekend ne bagenda okunywa omwenge n'alemera ku saidi eno omukazi n'amusikayo n'alemerayo omwenge ogumuliko kakati yalinga aloota ono bengera bwati oli munne n'alowooza yali eri nti ono munne amuwadde sigino ate omusajja yagenda okulya nga yalootanga omusota ogumufuuyira amalusu naga nti kanzibirize ngaokwata omutwe we guli omwenzi akola ebintu ebirianimaginable nti omusajja asobola okubeera ewaka nga yeyita mukoddomibo nemusula ne mukazi w'omubuliri ye ng'alinza ekyoveewo kale ne mafiya bwakola nabaga nti olunaku lumu akubeera kumpi omusajja ali mu minisitule ya works he told me not to mention his name again he came to my home very early in the morning nangamba bagenda kungoba bangobye ne baluwa yeeno konze bagobedde naganye basi ezitasiba baali baleese basi ezitasiba mu kampeyini zitta abantu baganye nti okumanya Museveni obufuzi bumulemye laba basi bwe zitta abantu bamafia yes bagambye byandala baali balagidde byandala agoba omusajja namuwa ebbaluwa nenkubira byandala nti gundi yandagidde nemugaa no deriyo problem yebisi balese basi zitasolowooza singa intelligence report yawandikira president ebbaluwa ti one of your opponents in this election has brought buses without brakes. Reverse psychology yayawo. Could Museveni have believed this? No. These things are not believable. They are not believable. Nenjagala bakwatayo komba babiri basatu abo boba bakaligeze. Bafuka ekyokulabirako. Anti media ugambye. Anti media teyingirawo. Editorial yali badde ku kintu kimu. Yes, engaging our partners is good. Naye akonkuludiza agamba, why do you give these people reports from the inquiry when you don't inform the family? You don't share this with the family. This is a formality. They agree with the people. Kino kikisoboka. Naye kino era akamumba tutuka monitor era kakikubye kwate kaagala nabadde sima mawulire nga agamba nti akafungula kalowooza nti era kakikubye report eneva mukagabana nako nabo owa monitor tasobola kupublishinga kutta bantu kuli mu camp kuli mu Uganda nti an ICC court is sitting wano mu Uganda Kampala mu Serena tasobola biwandiika abantu asatu mbabiri monitor independent of who? Monitor is independent of who? Nengo jirombye nnyo. Yes. Bakuvunani. Kuki. Mbakubaze ne buyaba mawulire wano. Kubanga nkugambye nti newspaper would encourage engagement between the government and donor agencies. Yifu kutesa. They act as a PR. Political science batugana never quarrel with the success. Never quarrel with the success. Obanga oli akikoze si wo batomwagala but never quarrel with the success. Toberanga omukazi bayinza omuga nti gundi azadde omwana afaanana taata we. Oyo tomanyi emirundi bwafaanana. Kati buli omwase. Oyo amufaanana wa. Agenda bibbuba. Amufaanana wa oyo. Oyo atalaba na kulaba nti omwana afaanana kitaawe. Kwega waliwo wokkiriza nti omwana wa mujja wafaananya ani? Taata we. Mumulowooza nti bano abasiraamu abawasa Hajjati owokubiri najja nazina amazina Hajjati you think he is happy nga bagenze kukima mujja no he is controlling is managing the situation yes abana lyo there are times when you should recognize somebody's success nti ekyo kyokuteesa akitukoledde has engaged the donors and the donors are not saying no but European Union yabagamba we shall not observe your elections
if you don't put this in strong gun, oyo omulamuzi ali mu electoral commission teyasoma political science, he didn't know the impact of these people not observing the elections. If we have not observed the election, then how can you find it? Badonors tebaine kye bakola. Badona bajja kugamba bugambi kubanga under the law, I did international law, diplomacy. They were first did diplomacy. They did diplomacy. I know those people not say that the elections have been nullified. They will just write about loopholes to improve for the future. Bakolaga gaps wezi. Ekyokubiri mwebaze nnyo Bobi Wine. Bobi Wine mistake gyakoze erimu kakati wayina egundi yakolaga loopholes. Wayina ekibanja kye omusajja yamuyita n'ayita Longoya mbaguzeewo ba gavumenti ngenda Lusanja. The man wants his money. Kakati Bobi Wine yaga nti gwe ng'omukulembeze ojja kulemera mu ttaka ly'omuntu. You're a leader. When the man has offered you the first priority. Kakati ayagala ate ndo Bobi Wine ndowooza alowooza nti ajjaga nti gavumenti yekoze eki yenkobawo. The man has offered you the first priority. He talked to Longoya responding. Ndowooza mu politics waabwe ow'ekito. You pay this man, you have the money. Pay this man. Oba government yoke kugule government ke mugule Bobi Wine afoke tenant. Neze Bobi Wine bwabadi na musinze violence is young. Bobi Wine has achieved. He has the largest political party. Mukusoka where they are kusasiras. Bakusasira bali rudda. Omugumya alime kubanja Victory gyagamba gyalina. Ekikyagwa kyagwa kati yabakuba n'abateeka ku ttaka balamuzi ne bekubaboka balinga munala gwe Babeli. Katonda yabaka Bobi Wine yabaka bogera nimi ndala olamaye nimi ze yakubaka nakiwala nekewanika obugulu nekewanika kamuvuma mbu ani alonda omuyayi libaka obugulu nebuwonika libaka omanye nakiwala oyo netuyina maje bwe businga akajanja mu gavumenti talina maje amaje kuyina gali ludda gokomandinga galiwo olinga onogundi webugolobi bamwitani webugolobi mbwadumira maje gebugolobi I'm gateway to Koboko. You are gateway to your knickers. You are not a gateway to Koboko. What do you are here road? You should be told in the most clarity. I'm a mass communicator. I put you where you belong. Kakati if Bobi Wine has opted for peace. Mumujeregerachi. Bobi Wine China bantu. Bobi Wine China. Bobi Wine bata China bantu. Mumugamba atambule mbitundu nga yebaza abalozi. Mulabenjo kabotisa batokota. Abaganda bakugati yeyereza omunafu yakola ki yamulwanya. If this young man has opted for peace, let it be. Kubanga kwe babadde baliira. Let him be. Kakati tebagala peace kuba kwe balya. Wali emirembe tebalyawo. Nti bajja kuba bavuma Bobi Wine babawe ssente. Why didn't you plan the post Bobi Wine era wagipulaningira ki? So if Bobi Wine has denounced the violence, natafanana nga Besigye. Ugandans are in the private sector. Ugandans want to work. Nagamba Bobi Wine tubukole bya Besigye byawo okutuwaka bajja kukuba. Nze ntunula me amuvera obujja. Jena agamba nti ompira ngokomeza we ly'abantu. Kugambye ekoti yawe. Nti ejjinja erisinga okutunda lya kilo kwota. Ne kalya kala ko gambye aka ne kalutunku. Kakati njagala nkubulire. Mulaba abasenguka mu mayumba. Mutunulire ku weekend. People are moving. You think they are moving to go to their houses? But you sabi fembele ganyi wano. Atera nono omupangisa gwogobamu. Najja naye ajja kusasula eji oli gyamusonyiye era ajja gisulya mu bwereere. Waliwo obuzibu. It's the economy. Bush yaga nti the economy is becoming stupid. Hey, George Bush Junior, the economy is becoming stupid. Kakati ezo bakasajja babeereeyo nagamba nti nina ebibonerezo ebi abantu abakazi abajonyesezza eggwanga lino ne bafuka mu ccupa bwe batumansuliza beetaaga butabika ne tubaggalirayo ne mubayoola ne bakuba butabika ennaku nyanga abasajja balalumba wadde enjaga ne bafuluma nga obubina babusensebudde kaakati bano bakasajja beetaaga kumaluuninga kwa Ireland
ategere how a man can live in poverty. Otherwise he does not understand this. Tabimanyi. Hapana tabimanyi. Tamanyi taliyo nejinja lya quota. Minister wa finance nga tusobola kuwangula wamwe n'ogula buguzi muntu. N'omwana w'omulimu. Minister of finance atasobola kuwangula waabwe. Out of touch with the population. Tunuli emmotoka eziri mu Uganda. Kakati gundi eyo nsonga yakubi. I praise Kutesa and other diplomats for engaging the donors. We can't be stubborn. What can we do without tetweyinza gemazima era abantu bajja kurayotinga abapoliisi babule sente barayotinge amagye gabule sente garayotinge abasomesa barayotinge. We cannot be isolated. And for what reason? Tetunatuwa kubeera paria state to be isolated. All of these things are solvable. Nti eno exercise yava ku Besigye eyalimba wa military intelligence n'alimba n'owaiso nga yanoonya sente ne balimba president operated on force wounds is forgivable. Nkubuulira n'Abamerika abo bakuba gundi ne bakuba amayumba g'abantu ne bagamba tubadde tulowooza nti terrorist gundi camp. They apologize. Bannayuganda bagenda bava ku bintu mpola bakalugenda okulaba nga omuntu akyasobola kusasula amasanyalaze n'amazzi. Anti amasanyalaze gali bwe gati nako pulezidenti agenda gakwatako kubanga nabadde mbalaba I was watching them bangambye ekitutu eggulo yagenze wa pulezidenti n'atwala n'abantu bangi ate ye takimanyi kakati kiba kyetegeeza nti abeewamu be bakuwakalu nti Museveni you are no longer part under Museveni. Ani ava mu kiswa atasobola kugenda wa Museveni n'abantu beewaabwe. Gitutu is a failure. Era beeteka kubba millions za dola bina Museveni ziyaleese. Tape ngenda kugimu. I recorded them. Wabitegedde otya? Nabalabye nga bateesa. Nabalabye ku byuma byange. Ne bagamba bumuganda wa Museveni yalina company ereeta emiti emifu. His brother is the one who is supplying this wound. Ne bategeera bategedde mu discussion yomu bategedde te president Museveni yagala komya wotu heyo eyalimu ne bagati tebali twibo bafuka tuheyo ne bamujjamu kitutu nagoba gundi nagano okulininga contract ya engineer Lutwama namukwati kitutu pulipeya yo ebitongole byasoko obunje bibona kitutu pulipeya yo wasele fake tabali ku duplication of services kitutu ndi kiwugulu bangambi wabadde yentebe na ye report ye kuliko mbinyo Museveni wants this 400 million supplying chi amasanyalaze yaze wala milioni 5 ne bazibba kakati bulira omanyiche bagambi bagenti mutowe ya ina company simayi gituma linya ya bajayina ya supplying polos enfu kakati zemba buza ntine ya abantu abo abakola ebintu ebyo nga mulina abo ne baboogerako. What will happen if your government is removed? Nelabako kamwenda nga kagamba they take us like abalusula be bambowa after killing those people nga kaboogerako mu binyo kati mwani abaagala so kati umeme egenda kwetereza president amaze okutegeera ensonga eyo. Eki kitongole Museveni enda milioni 4 yabyewola bali bagala bibba mu campaign n'abiremera zo milioni 5 bawaliche okumanya kitutu oli mukazi obadde oli niwinze ne contract ya waliche bakomewo be bagoba kitutu paka before you gundi talinda baluwa jifemu tulinda baluwa kitutu ekigugulu kyogedde eyo ministry sana mu muntu mulala. In fact, most of these keep ministries should be handled by soldiers. President yawandika memo mu bamaje nti tebasaana kulowooleza mu bugagga. Kyekituyambi. That's why you don't see soldiers are suffering like us, but we don't see soldiers staging roadblocks for robberies. Bw'olaba omuserikale abbye oyo aba yagavaamu. Ne Museveni didn't reach it how many soldiers but general bameka baawumuziza. Do you see this? Nti waliwo insecurity waliwo highway robberies ezikyaliwo nnyo. No, so abaserikale abo balina balazars balina patriotism singa n'abapoliisi gye babatwala
the police needs to change its rules. The training. Image ya fanyo. Kubanga kati koti yogundi ina koti masa amaje. Eno police ina prison ina police disciplinary committee. Isa sutide eri koti maso. Ne police yali badde. Kayihula abakozi befuja yabajjanga ke byambalo. Neno gambo musajja omubi gwotegedde nti mubbi mu dipolo. Yabajjanga ku byambalo. Amasasi wacho mutwala. Abachali awo nagamba. Lwakitono derayo kumagadise. Lwaki kotule obatuleetera. Bakuba amasasi basibe anti babbi. Convict them. Why do you deploy? Kenya baleeta ba police, lodge policemen, but aba police okama. Quite they are highly trained. Bayina arms as it say. How can you say that a criminal? A criminal charge him with his crimes. Why do you send your criminal? The people you have failed to handle to society. According to abantu babalamuli court y'abantu. Tulina kusonga y'amafuta tulabe kubanga kibika na social was anyandi badde alternative bana Uganda bali bagamba nti amafuta nagawandiikako. Nze nekisiwandiiseeko. Bana Uganda bagamba tulina amafuta lwaki batubikika emisolo. Amafuta nagawandiikako. Tunde amafuta gaffe. Amafuta nagawandiikako. Yakana katabo nakawandiikadde. I think 15 years ago tekaliko date. Babunyola bugwawo ne babunyola. Abagezi nabagamba abokunasa. Is oil, does oil have a cash? Is it a cash or a scram? Mukatabo kange lutalo oba kikolimo abantu baga nti amafuta galiko ekikolimo nga gold n'ebirala kubanga ever since President Yoweri Museveni publicly revealed about Uganda's oil potential and the plans for its commercial production, we have never had peace again. That's what I wrote 15 years ago. Yes. The oil issue has taken a center stage in the country's body politic. What flabbergasted me is when the president initially made this disclosure, the opposition dismissed it as a mere politics and calculated to war voters. Museveni yayogera ntufunya amafuta baga nti anoonya kalulu alimba tegaliyo. The same group opposition that denied, that he told Museveni that he was telling the Ugandans lies, the same group that is today struggling to safeguard, ate baganti bagenda gabba, ate agataliyo bagenda gabba, to safeguard the country's oil resource, went as far as claiming that our oil deposits were contaminated by poisonous substances, making it impossible for commercial exploitation. At that time, even our foreign friends in university commerce, who today wanted to ensure that proceeds from oil, whereas benefit all Uganda, they do not pay interest. Museveni is struggling and amafuta. Baso kali bamuga nti kali mu poisonous gas. Nabuga nti nzize to zigari. Bagala mubba. Na akwata ekijirikani kye. N'agenda e Russia. Yasisinkana na Putin. N'agenda bamuga nti akago malungi nnyo. Kubanga amafuta gava mu fossils ebisolo oba plants. Agawa ne ba plants they are light. Temuli poisonous gas. Bamuga nti amafuta go ki agasinga obungi gali Congo yogera ne Kabira. Nanga sijja kwogera na Kabira mugaggale. Sijja kwogera. Anti wange tegaliyo tugaveeko. Amafuta ago singa gasanga week president era baali baagala Museveni alemeka kwatako. Gayambye kinene nyigwanga. Ani kugambi baite baagala akakwateko kubanga if anybody who touches oil will change this country fundamentally. Ubati batubi. Kakati singa omuntu omulala atali Museveni yakwata ku oil abantu bali bakufulayi overs kuki Magufuli Museveni yakola ki yatukonya kakati nemba gamba nabagamba ti Museveni tajja kuleka mafuta yaganya mafuta gange maragasi nemba gamba ti mmwe nengale mafuta ge mu byalo tubimanyi yagajjawa abasajja mu enkoko y'olwaleero si nkoko enkoko yedda yali amaanyi nnyo nga kojja mwayinza okujja ne bagimuwa naye abange baali bagagga basiraamu bagagga nga kojja ayinza okujja nambala abaana abaliwo towulira nti walese kulya nakubala baana omuyi bakize wakaunti anti enkoko bwe bagifumba olusaniya lwonna balukuwa oddiza abaana kati omusajja bwe yabalanga abaana nga talina kyansigazaawo n'abaga nti bannange ekyoka kinsimbye ate eddagala sazze nalyo abaana bakwate enkoko ngende nayo olwamaze okubala abaana nti bangi
abakazi bedda abasajja ne baba batimbula abasajja ne bakubanga abakazi bedda abako babonyabonyanga baginsibire n'omuwa enkoko naga nti eno ngitwala ate oleete endala ey'okulya omuko abako babonyabonya abasajja balinga bamaanyi nnyo oba seekyo mwanyinaze mutwala era ekyobalaba nti omuganda akugamba nti awasa mwennyoko takumanya busajja if you were man lwaki tomuwasa kituufu yes so bako kakati nabagamba nti abaganda baali baagala enkoko kakati kasita omusajja omu yakyala ewa munne n'asanga nga bagigoba gitwala ku mpanga yamalawo ennaku ezi tebamulyako omunyonyi nabagamba nti omusajja enkoko bwe bagifumba omugenyi teyavanga waka enkoko erimu akatungulu kabunya ekyalo kyonna nabuno obunyanya bwe bayitanga malaaya kabunya ekyalo kyonna omusajja nabagamba nti enkoko okugiremera omugenyi aleme giryako tagenda mujja nakumwalira kati enkoko mugireete alyeko kalyako agende naga allow Museveni to exploit oil agende aliddeko naye tajja mubalekera gyemuko mugenda kumwalira mugenda kumwalira tajja gabalekera mugamba Museveni yagaa nti amafuta ga 2.6 negeyongerayo ga 2.7 nakomawo nebagaa nti kasika 2.7 kati ga 2.15 nakomawo nebagaa nti alina amafuta ge 2.18 nakomawo kakati singa mwamwalira singa mwasumulula amafuta nalyako wakunyudde yagabalekere kubanga oil will change this country if it was not Museveni baali batubbi kuba baku exciting abazungu kati nkugamba there were also attempts to create diplomatic tension between Uganda and the neighboring Democratic Republic of Congo. The DRC raised territorial claims intended to delay or sabotage the oil exploitation process. Some of our foreign friends in University Command suggested that Uganda's oil could not be exploited without a formal joint venture with the DRC. The president has usually remained focused and through diplomacy defeated all detractors for the oil exploitation program to advance the country levels. Bali babalaki abazungu ogamba nti tesoba kutabasaba ku extraction nga oil omanyi kampuni zakabera zichuka ziringa nnyo anti bagakubirako amafuta bagakubirako if you don't get a capable leader amafuta bagakubirako so you are excited. This is why the basamize cheat people. Nti omusamize agenda nakulowooza nti a small thing will anta ogenda kufuna ekitu kyakusabye kigenda kulirizinga obugagga. That's why you can sacrifice omwana wo. Kakati bana abazungu they are not stealing oil for the first time. Balabye amawanga mangi. Nabo bakuteeka mu katego. The fundamental question now is what is causing this excitement on Uganda oil. Many commentators have advanced arguments, some of which are childish and laughable. They say that oil wealth is a curse, and as this is what is haunting our younger oil sector today. My submission is that view that oil is a curse is unscientific and therefore false. What do they mean by oil curse? It is true that in many African countries where oil has been discovered, it has caused trouble and generated excitement which has attracted foreign interventions. But this cannot be defined as a curse or a pest. For it would affect whoever has oil. So if oil were a curse, how come it only affects African countries? This to me is paramount. Why hasn't it caused trouble in Norway and other developed systems? Therefore, the exclusion of Norway, Norway is enough to invalidate Mulia Saudi Arabia, is to invalidate the argument of oil wealth being a curse. Another pertinent issue is to address is our sincerity, the sincerity of our foreign friends about equal distribution of oil proceeds among Ugandans. We may have to first examine their conduct in relation to other products of export value since the colonial period. Did we, as Africans, for example, fair share in the cotton and coffee trade equitably?
bano bafollowers bajja ne bakugamba nti amafuta ne beefuula ba champion galina kukola kino galina kukola kino pamba twamufunamu gwe bali bahandoli baagala okusalirawo likodi yaabwe eriki kubanga if you are sharing property nga tatawa mwafudde mwina okulaba azze okubatabaganya timulumbe lwegindi yabaleka byeyo you must look at the record azze okubatabaganya alina kubanga musooke munoonye likodi ye era nze nagamba okufulumya omukulu w'ekika emisinde ewaffe teri kugaba bintu mbu olumbe endukkiriza lubeerewo olumbe enduganye mulye gwe wajjanjaba ku mulwadde wano ekitanga wamujjanja abamu tebamanyi namanya gaabwe ajja okwepangira ku bintu olumbe ng'oyimiriza lwani gwe nkufubutula mu nsisiro mu emisinde oyimiriza lwani wangamba olwatata walugana paka mumaze gatawala nti omukulu w'ekika gyalagire wajjanjaba ku mulwadde gwe weweeregera wolegera ekkanzu wamujjanjabako omulwadde aleetako empeka ya sport iwaffe tebiriiyo nga nkyaliyo mitale poliisi yawaka kutwala 10 cotton growing was introduced to Africa as a result of the Manoli Doctrine. Okay, nkugamba nti lwaki amafuta gano abantu bagatya nnyo kubanga itujja kulwayo amafuta ekigalitiro wide kutiwa tenga gandi badega yamba is it a resource or scramble? In my earlier submission, I dismissed the oil curse theory. Oil has no curse at all. Failure to effectively manage a resource cannot be attributed to a curse. This is sheer mismanagement under the influence of external pressure. What is causing trouble here in Uganda is that we have so many companies, competitors, scrambling for a share of our oil. They are back with their neo-colonialism. Makampuni agali waliwo company bagita eni yaba mafia ba Italy ne Vatican ne yali eyagala ho ekereziya ne evayo ku mafuta atete ekereziya ne mu lutalo amafuta ebaddemu ngeyingira mu eki eni company yaba mafia ba Italy ne Vatican ina mu shares nsimi ya mafuta nenga ba mafia company bagita eni ya Italian mafia za ne Vatican nakuganda nti kadino wachungusi yali mubinga nonyeza kereziya se polisi ya Italy yayagala omukwata Papa John Paul namwerekera ku kisaawe n'ali nyenye naga musajja wange muleka agende ndi manyi byankolera yes sajjabbi kagane nkugamba nti they now know that with oil revenue companies that sure deals will make a good money, even those which do not direct access oil at least want any sort of deal in Uganda, for we are capable of paying. Kakati amafuta agaba kubira. Amafuta tebagabira mu binya. No. Kati buli mu BNR wano. With the proposals. Science abera high flyovers, silos, roads. Mtalaga chagenda okukola. Buli libbi liri wano kati. International criminals Kamwenda kagambye but that man Mwami Mwenda these people our lawyers are not lawyers, you see these are international criminals kati omuzungu oyo oloza yakahandlinga criminal cases meka gafere don't underrate our Ugandan lawyers. I saw Mwenda mismarriage about this muzungu the way he was presenting. Nebakola ne meeting basatu amwano kamala Mwenda nugura fambolinzi ejoko neri mugwamba nkugamba nti this explains why some countries that had lost interest in our country at the peak of political turmoil are now jumping on the bandwagon. For once, we are witnessing companies from Russia, China, Italy, USA, UK all scrambling over oil, but also creating unnecessary tensions and confusion in the country. However, many do not want to be subjected to fair rules of the game that for the good of our players. Basically, I cannot believe personally nti Bobi Wine motoka bana Uganda bebaji mugulira. Toyinza ganti akadomola kanga kali 5 kako wakakamye wanti mukapa.
That's what Mayega was doing. I told the security, investigate Mayega. You cannot move with 30 people to USA only to get $20,000. He is either taking he's taking marijuana or he's bringing somebody's money here. Was it a commercial? Is it kakati yegobi Mayega yegobi atati Mayega tayinza kuddaminga baganda bamutta. That was a miscalculation. Mayega nenabagereka bakoze ensobi, and what the motive, I strongly suspect both of them wanted money much. But again, tibotakola public functions but donors tibajja kuleta sente. You cannot bring a person in that mood. State. Yalibadde mu hospital. The Kabaka would have been in hospital. No, okumubanja ki. Kakati omwana ngamanyi kunabagajja mutalya mmere. Sudai sakambu nti ali. Can you sakambu to omulwadde? Yes, it's you. Tiyali fulumye. And where was the doctor? So a man, afanna bwati. Was there an ambulance in case of emergency? Was there a medical doctor? Never get they knew that without a public function, people will not contribute money. And they have ended up both losing. Never get any money. They have ended up for what? Losing. Even the family members. Don't they have access to their brother? And don't they have access to their we have access, yes, as the royal family. Somehow. What I have problems with the Makubuya and the Impanga, but they wouldn't have allowed Kabaka to appear after I have disagreements with the Impanga and the Makubuya. That much I know, but I don't know the cause. Yes, let's water be married. Nayet abantu abababi Mpanga ne Makubuya tebali kiriza Kabaka muleta Mayiga yagoba abantu bonna n'abamalembbe nafuuka nantagambo ako kakati ekyo kyali Mayiga tasobola kuddamya. I'm telling you, I can predict it. Kabaka is going to sack Mayiga. Should prepare kiwugulu kikaabi. Mayiga should prepare to leave. Abaganda bajja mukubirayo tekikabira bwerere kiwugulu yebo yagenda okwegema yagenda nani Mayiga yaligenza okwegema n'olukiiko lwa Buganda nga ne baminisita balina bone babagema. Is an isolated man. Tumalize ku kweyo noti banga producer wange Mwaimayanja n'amantu nkugamba ti oiro ayina ensonga nnyo zetubatumala nazo. Oiro one you have solved it, you have solved it too. Timukkiriza nti amafuta Museveni agatuuse bwe gali ne mufuna kampuni ya Total mugende mu Central Africa musome. All Central African countries had oil, but they remained with nothing. Why? The French companies, Petrofina, the Total, they took over. Two, nobody can tell you the actual amount of oil you have underground. Bayinza okugajegalira ne technology tagajjayo. They excite you. Kakati ekingumya kiri kimu. If Total has agreed to burn more expensive, to have more shares, it indicates there is more oil than you know. Three, Tanzania being what it is, egenda kuzimba pipeline within a very short time. Bo bayina public ina. Mikono jalumye kondaga. Yamu kujije bonna babulawo. You go to court. In my opinion, tujja kusasula Tanzania nga tetulina oil. That's why I suggested the president agule trucks. Trucks 10 akolo oluguudo nga lwa specifically lwa oil mubeeramu motoka za oil zokka sibya pipe $5,000 biyiwamu $5,000 biri mu kkubo $5,000 bitikka pipeline tajja gikolako ne reserves zibere bonna baabulawo dde wagenda okuyita pipeline and the judge will tell you kuba n'abalamuzi bwe bali first compensate standard age railway egenda kujja wano mu mwaka ozeko ne futi nemu ey'Abannakenya eri Naivasha okay Abachina babba sente nyingi naye yo eri wano tekisoboka bonna baabulawo dda bani
abafere bwatyo nti pipeline nga akutusaako ebintu ebyenjawulo kubanga yeyeka asinga okuba ne bwino wano era waba alina ekigambo kyakugambye nkugamba ebiseera ebisinga nti watch the space akubuulidde ebintu bingi nnyo ate nga nze olusi muyita mulanzi kubanga alina ensonga zayogerako ne ziba nga za nsonga nnyo njagala okwebaza yonna gy'osinzidde okuba nti badde tugoberera mu ngeri y'enjawulo ennyo webale nnyo webali eddala Kayemba Jack Wilson manyi okoze kyamannyo olina wooteeka telefoni naawe abantu bonna ne babeera nga basobola okukuŋŋaana ne balaba ne bannaffe mwenna abali ku luguudo lw'essalama n'ensi yonna yonna Kanani Beauty Polawe ekibuye mwebale nnyo webali eddala kuba nti mwenna abasitaafu mbeera musaba enviiri awo ng'ate bwe mugoberera enteekateeka affe eno njagala okubebaza bannange betubale nabo producer nge Mayanja Henry Mayanja Kanyike ne omukyala Gloria abadde ku byuma wano wamu ne munnange ate abadde abiteekayo ku mutimbagano butereevu Abdallah Musoke wamu mpozi ne munnange Shafik abadde mu byuma mwebale nnyo mwebale ddala Ssaabasajja Kabaka wangaala ne nyaffe Program omukulembeze w'ekiwagiddwa KDB kyalenga tonto kati ali ku mutindo gwa siyona taleta hangover ate ke kali katonto akafa akedda abasuubuzi mutusange kiwatule oba ku 0752 571 282 ne 0782 89 79 0 kyalenga ali mu maduuka ne supermarket ne mabala wonna.